Akawungezi k'eggulo Parliament yayisizza ebbago ly'etteeka eriruubirira okunyweza obwetengereze bw'eggwanga ssaako n'okulondoola ensimbi eziva ebweru okujja kuno li Protection of Sovereignty Bill 2026 kyokka ng'okusooka wabaddewo kalumanywera. Parliament yajjudde n'ebooga ekyalitidde n'ababaka abamu okuwalirizibwa okuyimirira ng'ebyokwerinda byabadde binywevu ggulugulu okwetoloola ekizimbe kya Parliament. Obukiiko okulyako eby'amateeka n'ak'ensonga z'omunda bwasoose kuwa alipoota ku ebyo ebyazuulibwa okuva mu birowoozo ebyakuŋŋaanyizibwa mu bantu. Amend the definition of a foreigner to limit it to non-citizens and foreign registered companies. Amend the definition of agent of a foreigner to only include people who formally and knowingly act on behalf of a foreigner to influence public policy, elections or national security. Akulira oludda olw'abala gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi yaleese ebbaluwa ng'agamba nti yawandiikibwa President Museveni ku bbago lino ng'awakanya ebiririmu ssaako okubanga abantu bonna abaalabikako eri akakiiko baawakanya ebbago lino wabula nga kino Sipiika Netanita Among yakiwakanyiza ng'agamba nti Pulezidenti alina kuyita mu ye okuyisaawo enkyukakyuka ku kintu kyonna. Just to withdraw the bill and reintroduce it perhaps. What the Minister for Internal Affairs and Attorney General should have done was to withdraw this bill. Honorable Loeb, Madam Speaker, you're not even allowing me to submit. Honorable Loeb, submit. You're the one going to rule. Please, Honorable Loeb, my brother. Honorable Loeb. Honorable Loeb. Honorable Loeb. Can I have all bill change the objective of the old bill? Madam Speaker, and I'm glad you're asking that question, because the entire foundation of the bill was torn apart, and no wonder the initiator. It's a procedure. But I rose procedurally, Madam Speaker. No, procedure cannot counter procedure. No, I gave you space to speak. But I raised. Ssenyonyi yategeezezza nti ebbago lino lyakyusiddwa okusinziira ku eryo lye baaweerako ebirowoozo byabwe mu kakiiko. Amendments to majority of the clauses in the bill. For all intents and purposes, Madam Speaker and colleagues, this was now a new bill. For all intents and purposes. And by the way, there is precedents that have been set by this House, even in the previous. We do not have a new bill. We only have one bill. I am the custodian of the law in Parliament. Kyokka newankubadde nga Ssenyonyi yayogedde bino byonna tekyalobedde Sipiika kulagira Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi okusoma ebbago omulundi ogwokubiri. Title The Protection of Sovereignty Bill 2026 be read the second time. Read by the Vice President of the Republic of Uganda, Honorable Jessica Alupo, retired. Honorable Prime Minister, Honorable Navanja Robina, Honorable Second. Ssentebe w'akakiiko aka Parliament ak'ebyamateeka era omu ku baabadde bassentebe ab'akakiiko akakuŋŋaanyiza ebirowoozo Wilson Kajweje yagambye nti akakiiko keebuuza ku bantu n'ebitongole 224 ng'era ku byasinga okuwakanyizibwa bwe buwaayiro akasooka, ak'okubiri, ak'e15, ak'e18, aka24 n'aka25 omuli okuyita bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja abagwira ebbago okuba nga linyiggiriza bamusiga nsimbi okugootaanya ebyenfuna, minisita okubanga yaweebwa obuyinza okusalawo ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ensimbi zonna eziva ebweru w'eggwanga ssaako n'ebirala ebyawakanyizibwa kumpi buli eyagenda eri akakiiko ng'era wano Kajweje yabuulidde Paalamenti bye baasazeewo okukyusaamu. Regulatory oversight to discretionary control where stakeholders observe that the minister's power and the role goes beyond implementing the law. The minister effectively controls access to the law itself, and the minister can decide who falls under the law, who controls access to funding, grant or withdraw
legal status and shape how the law functions in practice. Okusinziira Kajweje waliwo abantu n'emirimu ebbago lino beryataliza omuli ebitongole n'abantu abayambako eggwanga mu byobulamu ebyokusoma n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo ku lw'ebyenfuna n'obulungi bw'eggwanga. Financial systems, the committee recommends shifting from broad approval-based controls to a targeted risk-based approach by 1. Protect everyday financial flows by exempting personal remittances, routine banking transactions, and legitimate business financing. Replace blanket approvals with disclosure requirements, reserving prior approval only for high-risk activities such as funding linked to political influence. Adopting a flexible risk-based declaration system developed with financial regulators and aligned with existing anti-money laundering frameworks. We looked at the vagueness and criminalization of risks. Kyokka n'ababaka abamu baavuddeyo ne bawakanya alipoota y'ababaka abangi okuyita mu yaabwe ey'abatono era bano nga bakulembeddwamu omubaka owa Erute South Honorable Jonathan Odor bategeezezza nti ebbago lino singa lifuuka etteeka bulabe bwennyini eri eggwanga ne bannayuganda ng'era bano bagamba nti ababaka abaatadde omukono ku alipoota y'abangi be b'okusongerwamu. Committee were held in complete violations of Rule 135 of the Rules of Procedure of Parliament. 2. The co-chairpersons exhibited gross incompetence, lack of tolerance for divergent views, and stifled all avenues of debate during consideration of the bill. Oduru yagambye nti bassentebe b'akakiiko okuli Bakka Mugabi Stephen ne Wilson Kajweje baazimudde ebirowoozo by'abantu saako okumenya amateeka agafuga paalamenti mu mulimu guno. The co-chairpersons, Honorable Kajweje Wilson and Honorable Bakka Mugabi Stephen, were evidently partial, hostile, and continuously switched off the microphone of members in the committee they perceived to be against the bill. Contrary to the established practices of availing physical copies of submissions of stakeholders to members of parliament at the retreat. Ababaka abalala okuli owandora Honorable Winfred Nwagaba, owa Mukono North Honorable Abdallah Kiwanuka, owa Clark South Honorable Gilbert Olanya, owa Mukono Municipality Betty Namboze n'abalala bakoze alipoota ezaabwe wakati mu kwekokkola bassentebe b'akakiiko era nga alipoota ez'abatono zaaweze 5. That the House does not pass the bill in its present form. 2. The bill be withdrawn and remitted for comprehensive redrafting. Committee report by the majority. I therefore also recommend that the movers of the bill withdraw the bill under Rule 141, defer the subject to the 12th Parliament with proper consultation, direct that any future bill must affirm the sovereignty in the people under Article 1, defining all key terms. First of all, Rule 140. The minority are aware that the movers of the bill propose additional amendments to their own bill, and the committee has adopted the same with additional amendments, resulting in an amendment totaling to 24 out of 30 clauses. Kyokka ababaka b'oludda oluvuganya baaludde eddaaki ne bapondooka era abamu baalabiddwako nga bafuluma paalamenti ng'okubaganya ebirowoozo kukyagenda mu maaso. Ebbago lyagenze mu maaso era ne lisomebwa omulundi ogwokusatu ne liyisibwa. Put a question that clause 2 as amended stands part of the bill. Those in favor sign, the contrary nay. The ayes have it. Clause 1. Clause 1. Zigiddwayo okulaga ba stakeholders abenjawo betengeginze abalese dissenting views n'okutuuna engeri yonna yonna nga nkunyonyodde ekyo ekibadde ontwaddewo substantial amendments ezakoleddwa nga list libadde lirina kuddizibwayo ligibwewo tulabe ekigenda mu maaso balirete mu parliament eddaka eyo12 naye bakoze buli kyebakola nga bakakasa nti balina okuliyisa. Presiding officer ye tafuddeyo avuddeyo n'awagira
okwebuuza ku bannayuganda ba stakeholders ebibiina ebyajja wano ku fulo ya parliament bisuka mu 200 naye kyewuunyisa nti komiti yatwalako ebirowoozo by'abantu 2 eby'Honorable Nsibambi n'ebya Attorney General. Kitegeeza abo bokka be bannayuganda era lino etteeka lyabwe lize kukuuma kitiibwa kyabwe. Nampala wa gavumenti Hamson Obowa yayogedde ku bbago lino ng'eri omugaso ennyo eri bannayuganda erigenda okuyamba okuteekawo obwetengereze ng'era n'amawanga ag'omuliraano ne Uganda agamba nti galina etteeka nga lino. To put in place the regulatory framework, the legal regime to effect Article 1 and to affirm the fact that our sovereignty as a people, our sovereignty as a country is important. 2, the main gist of this bill is to protect the people of Uganda against external interference into our own affairs of governance. Ebbago lino litunuulidde ensimbi bannabyabufuzi ze bafunanga okuva mbagwira ezibeera zeekengeddwa okubeera n'ekigendererwa eky'okuseketeera gavumenti nga kati omuntu waakusibwa emyaka 10 oba okuwaayo ensimbi eziri mu kawumbi so nga okusangibwa ng'okolera abagwira nagwo musango. Sebogen Joseph yakusakidde gwira ino ku KTV Amalindire.